Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale oli mulabi mulungi era muweza mulungi omukuto gwa There is Still Hope yona gy'osinzira okutulabira mu ggwanga Uganda ate n'abali emitala mayanja weebale kubaako subscribing o like ngo sharing comment section ebeera nzigula okubanga otuwa endowooza zo. Obujulizi buno banjagala owulirize. Musumba balina obuweereza myaka 17 tebazaala. Gumaje kitegeeza ng'oli pastor myaka mwine kanisa weenya musumba omwami omwana agali n'omusabira ye n'azaala mulemereddwa. Gumaje challenge eri awo. Abantu bayinza okugamba noba musumba ono akola ebibyo bayayonoona. Lwaki Mukama ayitamuwa abaana? N'oyimira n'ogamba Katonda waffe asobola nyinziza byonna okuyita mu Kristo Yesu ampa amaanyi. Omwana abuze era nozamu abantu amaanyi Mukama teri kimulema. Ewuwo omwana akoze ki? Gomanyira ti challenge 17 years ne Mukama yabawo omwana. Kakati gwe si nsonga ekyamagero ekyo kibaddeyo banga ki Katonda azimba bujulizi. Kinaagenda okujja abalabe bagenda kugwa mu bitooke, abalabe bagenda okuba engalo bagambe ffe tekisoboka kibaddewo kitya. Gomanyi kati essanyu eryali awo oba bwokka kati eyo yokka yali njiri. Gomanyi abantu abajja mu kyaki eyo yokka yali njiri. Sooka owulize obujulizi obwo ate tweyongere. Omuntu bw'ajja mu kanisa ng'abuuza ye paasi alina abaana bameka wadde namagoye. Ekiseera kyatuuka mukyala wange n'atandika kuweereza wano naye abantu nga babuuza omukyala yeewuba ku kanisa bbawe amulabirira ddi nga nebuuza kati yandabirira dda tetwalina kalungi ke twafunamu kati amuweeredde ddala Katonda n'aweereza yasinga. Naddala abasajja bali muno mbagamba omukyala obwo aba alina ekizibu tomukakka. Sina lunaku na lumu lwe nagamba mukyala wange nti mpa omwana. Abakyala badde bajja mu kanisa ne baneesibako pastor tukuzaalire Mukama yagambye tukuzaalire ne ngamba nedda nina owange. Mukama yatulaze tugenda kuzaala basika nedda. Myaka 17 luliba lumu ekyo kyakuleeta wano kigenda kubanga ekirooto ng'okikutteko mu linnya la Yesu. Neebaza Mukama olwa Pastor Tom, neebaza Mukama olwa mami wo mu kifo kino. N'alabye abantu abalina kwagala, bannange balina kwagala, maazi alina okwagala. Kamali kubuulira waliwo ekintu kitakola makulu mu bulamu bw'omulokole. Twakaabakaabadda twasooka ne tusaba ne bigaana ne tugamba kakati kukukaaba ne tukaaba ne bigaana ne tutandika kwezamu amaanyi ffeka ne bikoma. Naye ebirooto byajja nga bigamba mukyala wo ng'azadde omwana ow'obulenzi. Omanyi oyinza n'okuloota ebirooto n'owulira ng'okooye. Ekanisa yonna neroota abatatumanyi ne baroota naye nga okutuukira ogendako omwaka guweddeko guzzeeko nga tewali. Kati omukyala wange n'aweereza Katonda n'ajja mu kifo kino n'aweereza misana kiro ekyokusaba omwana nga twakivaako. Tusaba gulu kati awo gulu kubanga natalina omwana aligenda mu ggulu. Ne tusaba gulu ne tugulira eggulu. Naye mune lwali lumu Katonda takubirayo ate erabira essaala z'abaddu be n'awulira okusaba kwaffe. Ekineewuunyisa Katonda yampa omwana omulungi ndi muddugavu naye nazaala omuzungu. Nga sinaba kuwa erinnya nambe mu Katonda nga nakola ebyamagero. Katonda yampa omukyala omulungi. Ekira kyokubiri omukyala amanyi Katonda. Abakyala balabe owombeka wano oluddayo ekiro ne bavuma babba baabwe kiraba amaaso mulaba omutwe wali mwana okuzaala. Omukyala wange tambugulira tanvuma tuweereza Katonda obulungi. Nyabo nkwebaza kubanga wanzalidde omuzungu. Ndowooza ebisigaddeyo kankuwa kazinda.
Mukama affe yeebazibwe. Amazima gali nti nze Yesu namwongerako erinnya nti mwesigwa ekigenza ewala. Neebaza Katonda olw'obudde nina kuyita mwangu emyaka 17 nga sifunangako ku lubuto mu myaka 17. Waliwo abalufunamu ne luvaamu nga twegombakira lufune luveemu nga terubulabika. Wadde oluvaamu naye ne nnyiikira okuweereza Katonda mu kifo kino. Neebaza abaweereza bonna ab'ekifo kino. Neebaza Musumba Tom, sobola namwebaza nga nnyimiridde. Neebaza Mother, neebaza basenga abange bano basenga abange bannange. Mukama yeebazibwe. Basenga ab'omusaayi. Mukama affe yeebazibwe. Neebaza abaweereza bonna ab'ekifo kino. Naye okusingira ddala neebaza omwami wange okungumiikiriza emyaka 10. Mwami gwe mumbuuliza oyo nti okisobola emyaka 17. Naye nga yaŋŋamba gendako emutundwe. Pastor Tom akwetaaga. Neebaza Mukama. Kati nga tumaliriza buli omu ndowooza otegeese ebbaasa y'okujja okwebaza. Tugenda kwebaza, tugenda kuwonga omwana ono mikono gya Mukama. Katuwulire ekitundu ky'eddakiika omu ku bavudde ku kanisa eno abeereko ne kaayogera katono nnyo. Naye Yesu mulamu. Abange nnimbye. Waba mulamu nno munkubireko ku ngalo ezisinga ku ezo. Ziteekemu akajanja nga za Yesu. Tuva mu New Life Healing Center Embarwa. Ono ye mukama waffe side eyo. Ate ono ye Maaza side eri Embarwa. Naye twebaza batuleze. Naye twebaza Mukama nti twafunyeyo muto waffe. Gwe tomanyi ssanyu liri ku kyalo kyewaffe. Abantu bayitirivu nnyo abajja mu kanisa olw'omwana. Nze boogere Moses. Naye aba New Life Healing Center bonna mwebali muwanike emikono ng'oli wa New Life. Abo bonna bava mu New Life. So twebaza Mukama batukoze bulungi sebo naffe tetwagalikika. Naye abantu bano balina okwagala. Mukama batuweera omukisa. Hoyima. Abe hoyima. Kati musumba baliwa batulage tulyoke tusabire omwana. Mbalagabe hoyima. Abe hoyima kali mulimu abatambadde uniform n'abasinga obungi bambadde uniform. Ennyimba balina mpitirivu nnyo era baalese ne CD. Era ennyimba zaabwe zikoma ku bantu. So abe hoyima mutwanike mutuwuubireko. Balina CD zaabwe. Bawagire mbuba bagonza muno. Kati abe Kampala ndawuza nabo tubalina wano tumwandike ku mikono betuze nabo wano. Kyekyo. Kale katuleta omwana. Tuleta omwana ono. Abazadde kabasitula omwana bombi, abazadde bombi basitula omwana. Mumusitule bwe muti. Mukwate, musitule. Katuwulire amanya g'omwana. Amanya g'omwana. Samuel. Moses Baguma Samuel. Moses Baguma Samuel. Kale katuwonga omwana ono mikono gya Mukama, tuwanike emikono gyaffe. Katonda w'amagye tukwebaza olwa Moses Baguma Samuel. Twamulindirira okumala ebbanga naye gwe Katonda akolera mu biro byo. Katonda atakeera era atakeerewa. Daki Mukama okikoze Mukama. Oluvannyuma lw'ekigezo bano kye bayiseemu bayise mu kigezo naye ne bawangula. Kati obawadde cepe bano bajje no mu Bwakabaka kubanga bayise ebigezo bingi ne bawangula ebikemo ne beesiga Katonda ne balindirira Katonda olwaleero. Era nga Kaana bwe yajja n'agamba ono omwana gwe nasaba Mukama. Nabano babano bazze maaso go nga bagamba omwana gwe bakusaba buno. Bamuwonga mikono gya Katonda olwaleero nga mulamu. Era tumuwonga mikono gyo Taata abeere mulamu abeere wansi w'omukono gwo
wansi w'ekisa kyo Moses wanaatambuliranga tumukutulako obuwonge bwonna obulala amaanyi agajja galondola emisaayi Katonda alongoosa omusaayi gutalongookanga ono omwana anaabeera wansi w'omusaayi omulongoofu ogwalongoosebwa omusaayi gwa Yesu era taabeere ku kakwate kandwadde na bikoligo na busibe bwonna obulondoola ebika Katonda w'amagye ono kika kitukuvu ono waggwanga ddonde mwana wa nvuma era tumusabidde wansi w'ekisa kyo wanaatambuliranga era wansi w'omukono gwo era tusazaamu backfire yonna tusazaamu counter-attack y'omubi mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekyamagero kino kividde eri Mukama era kinywezebwa Mukama Katonda kitaffe ow'ekitiibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mpulira buli muntu ng'obadde tozaala kwata ku lubuto buli muntu yenna amafuta agali wano buli muntu yenna nga naawe obadde olindira Katonda olw'omwana bw'oba kali kisoboka yimirira olindiridde naawe Katonda ku lw'omwana oba oli musajja oba oli mukazi yimirira Katonda akoledde bano naawe agenda kukolera tugolole emikono gyaffe era tusabe ng'ekkanisa tusaba mu linnya lya Katonda w'amagye Musumba Eva kulembera essaala eyo tubasabire Katonda wa Ibrahimu Isaaka ne Yakobo Katonda omuyinza w'ebintu byonna Katonda yatugamba nti tetugenda kuweerereza bwereere buli mukyala n'omwami yenna taata akutte ku lubuto Mukama akutte wonna waakutte ng'akkiriza ku lwa mwana tukkiriza amafuta agali mu kifo kino leka batoole abaana abakyala abo bazaale abaana bazaale 3 omulundi gumu bazaale 2 omulundi gumu bazaale 5 omulundi gumu Katonda waffe aweebwe ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina amiina Katonda alina ebyamaanyi byagenda kale ndowooza obujulizi obwo bukoze ki obuwuliriza Musumba ono ekinsanyusako yagamba nti teri lunaku lwe nasaba mukyala wange mwana nemugamba bakitonzaalira 17 years naye gwe myaka giba 2 yate mwaka ogwo abeewamwe ne basooka bateeka ku pisto omukazi wawasa mugumba omukazi wawasa azaala myaka 2 omukazi ajusa bujuza tooyi omukazi nga tafuna lubuto ne basooka bakuteeka ku pressure kakana n'omukazi oluusi n'adduka n'agenda abatamanyi kyamuleeta naye gwe va ku level nga olina muweereza olw'okuba nga toli muweereza nga gwe akulembera ekkanisa gwe musumba naate temuzaala gumanyi pressure eyo gumanyi limitation eyo sitayinza sobola oteekawo nga waliwo byotasaana byotya n'okwogera muzika naye ate bajja kugamba Mukama ayinza akola byonna ewange nga kigaanyi naye agambye bane basajja mmwe muwulirize omukazi si yaganya okuzaala wali oluusi Katonda ayinza okuba nga alina pulaani ze mugende mu maaso ga Katonda ababuulire oyinza okuba nga ate naawe n'omusajja oliko ekikyamu manyi bwe mulawo ofuna olubuto ffe tutunulira abakazi omukazi yataza n'omusajja osobola okuba nga tozaala shegera ate kisobola okuba nga kiri medical oba nga kiri spiritual naye agambye teri lunaku lwe yatuula awo n'asaba mukyala we omwana nti mpanzaalirayo omwana bo naye bakaaba okukaaba ne kukoma ne bezzaamu amaanyi ne kukoma ne basaba ne basigala kutunulira Katonda nawe oyinza okuba ng'olina embeera okaabye amaziga tegalina kye gayamba osabye olabanga ebitakola muganda wange sigala mu maaso ga Katonda Katonda teyeerabira Katonda agenda kubanga akikola eyasuubiza mwesigwa gwe 17 years si kintu kya muniino kintu ky'amaanyi nnyo si kya bulijjo ne Mukama yabajjukira so Katonda teyeerabira Katonda agenda kubanga akujjukira so basajja mwagale bakyala bammwe tomwagala mu bulungi ne mu mbeera yonna ne wabaawo nga there are some difficulties okugezesebwa sigala ng'omwagala yasigala ayagala mukyala we era n'amugamba genda nga mu kyaki ng'akimanyi Katonda yasobola basumula naye waba mulala osiba na mu kyaki eyo kyaki gy'osiba ng'osaba Katonda kyoyo gw'osaba atakuwa mwana sikulaba ng'ozza nayo kitegeera kale
Njala tusome Omubuulizi essula ya 3 onyulirwa 11 lugamba, he has made everything beautiful in its time. Also he has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Kitegedde? Katonda buli kimu yakikola nga kirungi mu kaseera kakyo akatuufu. So waliwo ebintu ebimu Katonda yamanya akaseera akatuufu. Ng'olina kusaba busabe Mukama akuwa obuwombeefu. Mukama akuwa obuwombeefu, olindirire Mukama mu kaseera akatuufu nga Katonda agenda kuba ng'akola ki? Akikola. Waliyo God's timing. Singa tukimanye ekyo that there is God's timing. Twali tetuddawo Mukama muteeka ku pressure, naffe tukweteeka ku pressure. Twalirindiridde akaseera kakaki akatuufu. Soma Isaaya. Nja kumaliriza ne Isaaya essula ejja kuba ya 3 nayo. Ya 3. Nyirirwa 11 nga zifaanaganye. Nedda si ya 3. Isaaya oba mmeka bannaye mpandiseemu bubi. Naye ndowooza mu comment section mujja kimpeeraawo nti Katonda ajja kikola mu kaseera kakyo akatuufu. In God's perfected time he will make it. Katonda ajja kikola mu kaseera kakyo akatuufu. Kankubulira akaseera ka Katonda akatuufu kasita katuuka. Sitaani talina wayinza kuwakanya n'agamba no tekisoboka. No, Katonda ajja sigala ng'akikola mu kaseera akatuufu. I think Isaaya mpandiseemu wano era naye ojja kimpaawo mu comment section nange kankuweka omuwaaka. So banaye tulindirire Mukama kugezesebwa muvaamu obujulizi obw'amaanyi. Akati singa Mukama yabawa omwana ku myaka 5 tekyali badde kyamaanyi nnyo, naye emyaka 17 eyo njiri. Kati waliwo abateetagana kubuulira njiri nti Katonda agaba ezzadde nga just baakirabyeko. Oli agambye ekyalo kyonna kiri kwewuunya kigamba kati gwe emyaka 2 owulira okwoye, emyaka 3 owulira okwoye. Mulokole erindirira Katonda. Abalindira Mukama tebakola ki? Tebakoowa. Abajjukiza ba Mukama tebakoowa. Oba tatugamba nga agamba tumujjukize paka Yerusalemu ng'agifudde ettendo. So Mukama akumpeera ekisa ekigumiikiriza. Mukama akumpeera ekisa ekirindirira. Nga David wagamba I waited patiently upon the Lord. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Nawe olindirire Mukama. Simanyi bugumba bw'oyitamu abo bali bagumba b'abaana. Oyinza okuba ng'olina bugumba bwa ssente, bugumba bwa bintu birala. Naye byonna Mukama abisobola, byonna abiyinza. Kasita omuwa obulamu bwo n'abeera Mukama waabwo era omulokozi waabwo. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero. Sikiriza okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwo. Saasire naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kale webale kubeerako yonna gy'osinzira okutulabira. Ngenda kubanga neetoolamuuko katono. Wenkomawo bingi bye tugenda okubanga ate twongerako oba nga twogerako. Mbagaliza olunaku olungi. Beere bulungi ate era mweraba. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.